Export TV to the world. TikTokers gather. Leave whatever you're doing and gather, guys. It is time for Sam Rugambo. Tag Frank Abaho before I give you Sam Rugambo. Njaga lon taggingile Frank Abaho kweno video nga sina kuwa Rugambo range. Kakati ejo Frank Abaho yakoze video na gamba agenda kwegatta n'abakyala ne human rights asibe. Nawe ensonga lwaki agenda kunsiba mbu obutambi bufuluma buli mukazi gonna ekyawa naye obutambi bufuluma. Zezabadde ensonga ze video esasobodde gimalayo bulungi nekubye nalabyemu byebyo. Era n'agamba mbu bwe nakyankalanye ne Hezo mbu era waliwo akatambi akanfulumye. Kakati Frank Abaho nyongera okujjukiza kino wammanga. Ejjo wankubidde ekiro. Okitegera mbadde sigenda nakwogerako. Ejjo wankubidde ekiro nongamba waliwo akatambi akafulumye wakalabye nenkugamba sikamanyi nojja mu WhatsApp nokampeereza. Frank Abaho ngeze ku police nziguddewo omusango okweyo mata ne ku mata zonna zonjogeddeko. Frank Abaho njagala oleeta obujulizi. Sigenda kukuvuma taata mukama wange kubanga ekisoko nsinga emyaka ande ekyokubiri obadde mukwano gwange. Sigenda kukuvuma, sigenda kuvoola, sigenda kuyisa mu maaso nga bw'obadde osuubira. No, I'm not going to disrespect you. I respect you so much. Kubanga nsinga emyaka ate I respect the fact that obadde mukwano gwange. Ne Frank boba bwoti bosazeewo to betray me nsaba ogulewo omusango gwe wagambye onsibe singa oleeta obujulizi. Nange nziguddewo omusango kweno mata eriwo. Ekisooka akatambi k'oyogerako gwe eyasoose okampeereza. Meaning your suspect number 1 in this matter. Ogenda kungamba akatambi ako gye wakajje. Ogenda leeta abantu abakubidde amasimu nga bakuweereza akatambi ako good video weri on record. Ogenda kwogera byonna byeyogedde nti akatambi kanakanka kakafuluma eyo file ekyaliyo. Ogenda kwogera, ogenda kuwa obujulizi kweyo matter kubanga nakati bakyanoonya ani yata video eyo. Bw'oba olina obujulizi nti yalinze still ogenda kutestify ng'oleete n'obujulizi bwo nga naye bwe wayogedde. Uncle Frank kino nkiddamu era nkyogera nga nyimiridde ntegeera nga sitamidde tebankase. Bw'onaaleeta obujulizi obukakasa kweyo video gy'oyogerako eyateereddwa nga nzaalimu nga nze yagitadde bansibe mayisa. Wabula Frank obujulizi obwo bwe bunaakubula kw'obwo obutambi obusatu bwonna bwe wayogedde fayiro ya nakanka gy'oyogerako ekyaliyo Jobi teyagulawo fayiro naye nabwo obujulizi mbwagala njagala obulete kweno fayiro n'ebyo byonna by'oyogedde kubanga gwe eyasoose okumpeereza video eyo screenshots nziina calls zo weeziri I can do the printouts. Frank tugende mu maaso taata ow'ekitiibwa. Sigenda kukuvuma, sigenda kukuvoola era nkuwa ekitiibwa. Njagala leero olaba amateeka kye gakola. Oyinza okuba onsinga ssente naye ate toyinza kunsinga bwongo Frank. Oyinza okuba onsinga emyaka naye ate okukula sije okukula ennyo oba okubeera n'emyaka emingi siko okubeera n'amagezi amangi. Okitegeera Frank mbadde nkuwa ekitiibwa obadde mukwano gwange nze yakuleeta wano ku TikTok nenkwanjulira abantu ayavuzinga nkubeererawo mbadde nkubeereramu mbadde sijjanga ko wano ku media nenkuvoola yadde okusaagirako. I've been real to you. Naye bw'oba bwoti bw'otandise ng'oyagala kunteeka mu ntata Frank I'm ready to battle with you legally nga sikuvumye era mukama wange twesangeyo mu court. I am ready kubanga mumwagala nnyo okozesa amannya g'abannammwe okubasuula mwe nga munoonya content. Frank sigenda kunoonyezaako content nga sikuvuma nga nkuvuma sigenda kuvuma. Era video eno njagala ogisavinge n'obwegendereza ogireete nga mu court. Frank Abaho president wa kuno ku TikTok ogendako makunze okumanyiira n'okuvoola n'okwagala osuula mu ntata. Okitegeera ogenda ko makunze banji mugenda kunvuma banji mugenda kunzivoola banji temugenda kunzikiririzaamu. Naye leka Frank ajjeyo obwenkanya nga bwe yakitandise. Njagala Frank ojjeyo obujulizi bwonna bwe wategese. Nkiddamu njagala ojjeyo obujulizi bwonna bwe wategese kubanga we bunaakulema Frank bino sikutiisatiisa. Nziguddewo omusango nva ku polisi yaffe wenva. I'm ready tusisinkane mu kooti Frank Abaho omugagga wa kuno asinga sente atusinga ekitiibwa. Yes, thank you very much. I rest my case. So amanya nedwozi Frank Abaho nga bulijjo njagala muntagingire Cephco mu video eno mpulira nkoye essimu z'abantu ze bali kunkubira. Cephco kyemanyi video eno bw'ogira bw'ogenda kunvuma ogenda kunjogerako ebyakalebule naye making sure nti mbigambo byogera tewabaawo omusango gukwata mbigambo byogenda okunjogerako njogeraako ekigambo ng'olina proof
ng'olina bwino buli kimu toyogera kalebule ate tonvuma ekyo kimu. Cephco tukooye okutyoboola eddembe ly'abaana abawala. Nze Cephco gy'okwanira obuwala oyo sibeerayo naye abantu olw'okuba nti ndikyaliwo right now nina essimu eziwera nga 10 eziri kunkubira abantu abali kujja mu inbox yange about that girl gwe badobeera naye Hezo. Cephco buli mwana gw'oyawukana naye nudes ze ziteebwa. Wayawukana ne nakankaka ne tufuna ebintu ebyo ne tugamba oba si bibye ne tudda mu stories zifaanana bwe zityo. 2 Cephco wayawukana ne Joey ne tufuna nudes ze. Emabega ka wakoze live ne baku recording oba wakola live oba wakola video. Nowe mulo omwana omuwala oyo n'omugamba nga bwali bwati ne bwati ne bwati ne bwati buli kintu kyonna kye wamulabako nga mwegatta mu sex kyonna n'okyogera omusajja omutuufu yakuzibwa. Cephco n'otugamba n'enuduzi ogenda zita sawa zino nvuga ngenda mbalala era mpakinze ne ku mafuta okukola video eno mpulira na pressure olwa abantu olwa Cephco abantu abali kuteeka banaabwe mugundi mukutya. Cephco fena twegasse n'abakazi naye buli mukazi gwegatta nayo ne mwawukana ovaayo n'omuvuma n'ogamba nga bw'atawooma n'ogamba nga nudes zo bwe zigenda okuteebwa buli kimu video nudes tumala ne tuzifuna. Sawa zino akafuna abantu abawera 200 bali kunsharingira nudes za Enzo. Kubide essimu n'ogamba nudes ezo si gwe wazitadde. Lwaki nudes ziteebwa ng'abaana abo bamaze okuva ewuwo. 2 Cephco lwaki oweebuula abakazi nga naawe yakuzaala mukazi oba oyina baganda babawala. Cephco njagala kugamba ekintu kino olw'omukwano gwange 100%. Video eno bw'ogiwulaba njogeraako by'oyinako bwino ekyo kimu kuba nkimanyi ogenda kunvuma nkimanyi ogenda kunjogerako ebyakalebule but making sure tonjogerako ekyakalebule nga toyina bwino ngenda kukusiba ekyo kimu. Ekyokubiri ngenda kwewaayo nga nze Franka ngenda kukwatagana na human rights okulwanirira eddembe ly'abawala abo b'olukuwemula b'olukutyoboola eddembe lyabwe. Ngenda kukwatagana na human rights Cephco ngenda kukusiba mpaka ng'ovuddeyo ne weetondera omuwala oyo Enzo mu kamera ng'ensi yonna eraba oba watadde video oba sigwe obaani lwaki video ezo tebazitadde ng'akyali mu makaago. Cephco bw'oba ng'omanyi nti yakuzaala yali mukazi nga naye yafumbirwako omusajja n'abeera naye lwaki owemula abakazi. Cephco bw'oba omanyi nti oyina baganda bo nga bawala lwaki owemula abakazi. Lwaki buli mwana ow'obuwala ava mu makaago oba gw'oyawukana naye tufuna obwereere bwe. Cephco kano nkakubiddeko nga kyali wange ngenda kukwatagana ne human rights oba n'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abantu oba ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakazi. Cephco ngenda kukusiba ngenda kugulako emisango okutyoboola eddembe ly'abakyala. Wakawukana n'abawala aba basatu asembye eyo ono Hezo nudes tizifunye. Nze Frank erinnya lyange eriri kufa ku lw'abantu nga mmwe abanzikiririzaamu ne mugamba Frank ye president waffe yatukulembera. Nze temwanteekawo kumukyayisa abantu. Frank nina business zenkola. Frank temwina sina business yange gye mulangirira ku TikTok nti oba ngifunamu sente. Nina company registered nsasula 18% mu government. Naye wali mwali mugikoleddeko akalango nga ba TikToker. Cephco mpulira pressure yakunzita ku lw'ebintu by'oli kukola abaana ab'obuwala ne babijjeri ne babiteeka ku Frank. Omwana aveeri n'avuma abantu ne bakiteeka ku Frank. Baganda bange nkooye nze ni musajja mulokole nsabira wa Nabbi Samuel Kakande sobola supporting ekintu Cephco ky'oli kukola okuvoola eddembe ly'abaana okuvoola eddembe ly'abawala ng'okimanye yakuzaala yali mukazi n'ovaayo n'ogamba nti omuwala yali awunya ayina amasira wansi ayina buli kimu nga yakuzaala naye yali mukyala ng'olina baganda bo bawala. Cephco nkugamba kino ngenda kukwatagana n'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abantu. Ngenda kukwata video eyo gye wapostinze oba gye baakuggyeko nga oli ku live nga weewerera omwana oyo tewayise weeks namba nudes ze ne ziteebwa. Cephco ngenda kugulako omusango. 2 ngenda kuleeta video z'abawala bonna b'oyawukanye nabo nudes ze tufunye
Cephco ogenda kuoza ogwo omusango. Bana Cephco nina pressure ku lulwo. Mpulira pressure za kunzita. Cephco bakusiba full figure ya kusiba. Nenjiwawo omubiri, nentunda ebyange, nenteka mu sente zange. Kuba nali manyi nti yakusiba naye muvumi. But sigenda supporting ekintu kino kyoli kukola abaana b'abantu. Cephco sigenda supporting ekintu kino kyoli kuvoola abakazi nga yatuzaala ffena ali mukazi. N'oyoka n'omuwala n'omulangira nga bw'atawooma, nga bw'ayina simanyi ekimana kifaanana kitya, nga bw'ayina amasira mu magulu, nga bw'awunya. Cephco obeera otyobola eddembe ly'abakyala. Cephco, be careful. Nkimanyi ogenda alaba video eno, naye mukyogenda okunjogerako kyogere ng'olina bwino ng'olina proof otakikolera ngenda kukusiba. Nvuma ogwo omusango. Njogerako ebyakalibula ogwo omusango. Ekyokubiri ngenda kugulako omusango okutyoboola eddembe ly'abakazi. Cephco nkooye n'omutima guli kunkuba mpakize emmotoka eno ku mafuta ngenda Mbarara. Nafiiriddwa. Kulwa pressure y'abantu gye bali kunkubiramu nga bambuuza about you. Azifu gy'okwanira abawala abo mbeerayo. Nze Franka sirabangako na gy'osula. Simanyi ate nsubira nawe tumanyi gye nsula. Naye Cephco lwaki ovoola eddembe ly'abakyala? Cephco lwaki ovuma abakazi nti bawunya obusolo nga naawe yakuzaala yali mukazi? Ye talina kasolo ng'abakazi abo ovoola nti bakayina. Cephco banaye mpulira nkooye. Cephco lwaki okola abawala ebintu ebifaanana bwe bityo? Cephco video bagikutagingemu ekutuukeko. Nze nkooye bw'oba olina business gy'obadde onterawo nga ngifunamu ssente gikansolingemu. Nze najja okugenda okumanya Cephco wavuma shipa kalungi. Nenkuyita ne tiimu yo nembakwata nembawa kamera nembagamba mufune ekyokukola. Nengamba temuddamu ovuma abantu. Naye sawa zino muvuma abantu bagamba Franka ya supporting abantu abo. Franka yakola kino. Bana mpulira nkooye. Cephco n'okwata obwerere bw'abakyala. Okuva bukyokola video eyo ng'ovuma omwana oyo n'akafuna essimu z'abakazi abava ejjinja abava ebweru bakadama buli omu nga mbuuza about that video. Cephco ngenda kwatagana n'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu. Cephco genda kugulwako emisango. Cephco okosezza abantu bangi. Cephco nakwegayiranga mukwano gwange nengamba Cephco weesonyiwa abantu. Muganda wange kino ogenda kuttunkana buli muwala aveewo tewayita wiiki nga tetunakulaba busolo bwe nga tetunakulaba bwerere bwe. Ate bw'obikola Franka nze abeera mu pressure. Bw'obukola abantu bakubira nze Franka yamuwaga. Cephco njagala oteeyo message emu oba audio emu nga nkugamba tuvuma gundi oba nga nkugamba nti posting obwerere bw'abawala abo boba oyawukanye nabo. Kana Cephco mpulira nkooyo omutima guli kunnuma. Nvudde Kampala saawa zino akatuuka ngenda tuuka eryanto naye abantu bali kunkubira amasimu ab'enjawulo about video gye wataddeyo omwana oyo. Lwaki ogamba nti si gwe yagitadde bwe babeera nga bakyaliwo lwaki video ezo tezifuluma? Cephco ogenda kugulwako emisango. Nze akikugambye nze kyaliwo ate mukwano gwo anyigira nkyawe nkooye kasasiro kubanga pressure nina nyingi. Nze oba mwana esiga nga kyaliwo ne mugamba tukulembere kuba bye tulimu teri kintu kyensasula nti oba ndina omusaala nti Google oli president w'aba TikToker. Export TV to the world.